ey'omubaka yandibadde etya totangana n'abantu naye era watetutangana n'abantu waliwo ebintu byetukusuubiramu mwebala ab'enkulu abaasiimika bakoberwa eri mwana mutaagala kwebakanisa ate abakuliridde bwotebakako naye bagamba bweba omuto bakuwulira obeera bakukwata ku mukono okusala ekkubo oluusi bakusiba n'empale naye obeera omuntu omukulu bo bantu bakulu wano bamanyiwe ekibagana okujja kyeki lwaki basuubira muzegenda okunoonya bali abalwana omanyi walira eyo waffe nga abaana abeerwanyalwanya abeerwanyalwanya tanaa mumuleke kalikalwanya kati onagayabeewana bamunyweza jangunyambe ekitundu ekirina kabaka agatta amawanga Uganda era kirowooza waliwo omunaba bakye bagamba tusoowaganye tulemeddwa kutuula kaawa tugenda kunywa tutuule mu Butikkiro tunyumye balina okukyesalirawo abantu abakulu abo bemwagala ntabaganye yagamba nti nno makwata omubaka tateeseza bulungi era abeetowa mu byobufuzi nakyo nakikiyo kabaka kikitugamba twagala abantu nga beeteeseteese bulungi tugendeyo nga tweteeseteese bulungi ebyobufuzi ebijja okuwoomera abavubuka mbagamba nti kirungi nga kabaka bwetugamba okugenda mu byobufuzi naye wetegete kikyomanyi okukola omanyi okulima emmwanyi omanyi okusomesa wali osomesezako abantu okusoma okusomesa tosomesako omwana n'omu omanyi okusuubula oyinza okusuubula singa bano basuubuzi betulina abantu babakulu byabe bayiseemu oli musawo omanyi okujanjaba abantu ekitiibwa manti nsubuga okimanyi kati omala okubaako kyoyiga era ojakuba okyali myaka ebyobuvubuka genda mu byobufuzi naye bw'ogendayo nga tolina kintu kyonna ky'omanyi oli mu kabaati kubanga ne banakulonda emirundi 3 ogezeyo n'emyaka 25 okulonza emirundi 3 ovuddeyo oli wa myaka 4 omuntu w'emyaka 4 aba muto bweko bano ab'emyaka 2 abalowooza nga olwana abaaka gyetuli gye mujja era mujja mukimanya ow'emyaka 4 aba akyali muto tolina kintu kyonna ky'omanyi tosobola kulunda kati noleeta obuteetetaawo obusente bwe baakuwa tomanyi bwe bakukama ente tomanyi bye yeetaaga tomanyi kulima mwanyi tomanyi kusuula tolina kintu kyonna ky'omanyi okuddako okwogera wabyobufuzi ogenda kufenja okwetegeka obulungi onoobeka nga owekitiibwa oli George William Kasumba ow'ente akubulidde bwalina emmwanyi ebbanga lyamaze ng'aziima olimanyi luwewoyo alina emisiri gy'emmwanyi gye tugamba abantu okuwandiika bino byonna yebikola ddala bw'obimanyi ogenze byokutolina kintu kyonna ky'omanyi ku nsi kyabulabe nkyogeza mutima mulungi nkyogeza mutima mulungi era waliwo omuzadde gwe nayita nemugamba omwana w'omusingiza ebyobufuzi naye akyali muto talina kyamanyi bajjamukola nakikaali emirundi 4 bw'anaavaayo ku myaka eyo tasobola genda kusuubula sukaali tasobola genda mu ofiisi akole kintu ajja kuba naye kizibu okwetegeka Oekitiibwa Gayira atugambye okuba Abayisirayiri n'Abanedda balibira wafuna ne bafunamu kakati tubakoppe nsonga nkulu Oekitiibwa Andrew Mukaza Ssendiga Lwekula lwatta bagenda zikozesa bulungi tubakubireko omulala mmwe abaawatwatta kabaka yamba obubaka ne bubatuusaako
nange nja kuba mbatandika amaaso tumulabanga nyina ngenda basaako amaaso mukaaga trakita ezo ayogedde nekukyebbeeyi emmwanyi abantu balina emmwanyi zibe za mutindo olusi n'olusi omuntu ayinza okudondola naki naye emmwanyi bwe zinaaba ez'omutindo era akatala akatuufu akaliko ebbeeyi ennungi kibijja kukafuna ekitiibwa tulabe buli muntu yenna entale n'abamu n'omusiri oweyiika emu abeere naye oweyiika ebbiri oweyiika ekkumi oweyiika abiri kyetunoonya mu kukuza oluganda tujja kukifuna abamu tibamanyire ddala kuwandiika luganda oli yampandika nagamba binkalubidde kanzire mu lungereza nemugamba jawaona akajanja nemugamba oluzungu lwayagala okugenda musebo tojja kulusobola tusigale mu luganda kyomanyi ngenda nenkola ensobi nti tujja zigolola ate onooyiga otya bannaye bwe muba muntegedde mukube mu ngalo Owekitiibwa Rose Nabukenya abakulira ebitongole beewuliridde aba Buganda Land Board n'abalala ensonga bwe zireetebwa muzikoleko abadde anozaali ba Buganda Land Board simanyi lwaki taboogedde n'amwatulira avulwako munywanyiwe Mange Rose Nabukenya amuganda bwe bagamba naye boofuna baba ba nsonga totyanga kwatulira muntu omutyako ki kubanga abagaba lease na biki ba Buganda Land Board ate oyita eri wabbali lwaki oyita wabbali bw'obadde ogamba simanya baliwo omukungu ati afulumyemu naye bakyaliwo Dennis wuuno omuwulidde ettaka lease muzigaba luddawa ensonga muzigolole era kyekibaleesa nga bw'oteesezza ensonga bazeewulirireko era tuba tubasuubira nti bajja kuzirondoola ne baminisita bano bazirondoola nabo awo nno ensonga eyo nkulu ey'ettaka nga bwe ligenda ligabwa nga bali mu nsobi mubabonereze temubakola kyekyo bajja kubakaabya amaziga tetutunuulira mmwe Owekitiibwa Sipiika neyanzizza omukisa gw'ompadde okwanukula ebibuuzo n'ebirowoozo by'amasaza kubanga zigenda kukola omulimu omulungi n'okwanguyiza ku balimi olukiiko era lwebazizza amasomero ga nassale mu masaza wamu n'amalwaliro agatandikiddwawo ewaawo kiteeso ekyokuna olukiiko lwebaza emirimu emirungi lwebazizza emirimu emirungi omugenzi Oweekitiibwa William Matovu gy'akoze ng'aweereza kabaka we ewaawo kiteeso ekyokutaano olukiiko lusiima enkolagana eriwo n'ekitongole kya Brain Pulse olw'ekigimusa ky'ebirime ekituufu ekinaagasa abalimi obwakabaka ze bulina n'ebitongole ebirala nga ekya Airtel nazo zisimbye abaka ba Paalamenti abava mu Buganda bagoberere nnyo ensonga za Buganda zonna basobole okuzitwala mu maaso. Ewaawo Kamango Ekitiibwa Sipiika byebiteese. Ebyo byebiteeso ebiyisiddwa era n'ebirango ebiyisiddwa minisita examine
national issues which are paramount importance. We talk about the elections. We hope we can have free and fair elections come next year. We want to witness violence-free elections. We talked about press freedom and the rights of journalists. We also talked about certain trends we witness in the country today. For example, the abduction of Mr. Edward Sebu, called as Edward. I urged the General Commander of the UPDF, who said on his X account is holding him, to release him. If he committed any offences, I think he should be taken to the nearest police station for thorough investigation and, subsequent prosecution before the courts of law. And I gave an overview of the projections we have for the kingdom in the Chico year that we started. I also talked about the fake drugs on the market and implements, farming implements, including fertilizers and animal drugs, which is a drawback for the farmers. I urged the National Drug Authority and the National Bureau of Standards to ensure that the products that come into the country are of the right quality, so that the farmers don't get demoralized. Coming budget to consider the roads in the districts that contribute to the biggest share of the national economy. Districts of Kampala, Wakiso, Mukono, I think Masaka. I think those are the biggest contributors to the coffers, national coffers. But then the roads, especially in Kampala and Wakiso, are in deplorable conditions. We urge government to consider them, because government will even realize more money when they fix the roads in this district that contribute the biggest share of the national coffers. We had a meeting with the officials from the central government about the outstanding arrears from the government, the financial obligation the central government has towards us. And the meeting went very well. Different constituencies. Those from Uganda represent us. And they should be abreast with the developments within the kingdom. They should know what is going on. And they should ensure that they present the interests of the constituents, the constituencies they represent. In Uganda, we talk about the 5 aspirational pillars in Songa Sema Songeta, which they should be fully aware of, and they should front them in the deliberations in Parliament. Because the job of a member of Parliament is to understand the interests of the people he or she represents and to front those interests. So I call upon the members of Parliament of Uganda to follow keenly, all of them. I don't mind what the color of their party is, for as long as you represent the people of Uganda. Come forward and, front the interests of the people you represent. I'm sure if that happens, a lot will be achieved. We are not interested in being at loggerheads with anyone. We just want to cooperate and have dialogue and talk. But then we hope that the MPs from Uganda will be on our side as we articulate these issues. One. Ekitiibwa Ssebo ne bannyabo mbalamusiza mu linnya lya Mukama Katonda erinnya nze Saalongo Magandazi Matoba net Kaggo. Olwaleero tubadde mu lukiiko lwa Buganda lutudde olunaku olwaleero lwayitiddwa nga era bwe luyitibwa bulijjo tusobole okuteesa ku nkwatagana n'eggwanga lyaffe Buganda n'ensi yaffe Uganda kuba n'ensi okutwalira wamu
tebafaamu. Olunaku olwaleero abakiise babijumbidde nnyo era okuteesa kubadde kwa bbugumu era kubadde kulungi ddala. Ebiteeso bitukubiriza kubeera nti nno ffe tulina ekyokulabirako abaana baffe okwogera olulimi Oluganda, tulina okubagunjula mu kisa ennungi. Osanga omubaka w'olukiiko mulamba nga yateeseza Buganda naye ng'ate abaana be abagenda mu Luzungu, era osanga amaka ng'okyaddeyo mu maka gaabwe osanga abaana abakati basobola kwogera Luganda naye ng'ate agamba nze nkiikirira ku bantu ba Buganda mu lukiiko lwa Buganda. Kale ekintu ekyo si kirungi. Oluzungu muleka abaana bajja luyiga, kasi omwana abeera ng'asoma ajja kuyiga naye awaka mbasomesa ennimi ennansi basobole okubeera nga bayiga ennimi zaabwe ez'obuzaale. Oweekitiibwa mugenda kulaba mutya nga tinga abantu ba Kabaka mubakubiriza Katikkiro agambye olwo bw'osanga ennaku zino batambula balya nga baagala okweyisa nga Abazungu oli n'akunkumula kukuba omusajja omukulu ebintu bwebityo mugenda biteekusa mutya mu nkola? Eyo enneeyisa Katikkiro gy'ayogeddeko n'abakambwe bakiyisa nti abantu ffe tulina okusooka nakyogeddeko dda, ffe tulina okusooka ekyokuba ekyokulabirako obutaliira mu kkubo era ebyo twogeddeko ebyokuba ku mikolo okubeera nti omuntu akyama ebbali n'abeera nga akola ki yeeyambiribwa tasaanidde hadde ebbali ku kasiko akyamekaawo amalirewo ekizibu kye. Kiba kirungi omubaka w'olukiiko oba minisita oba omubaka w'olukiiko lwa Uganda yonna okubeera tuuka wano awo oteekwa okusangawo akafo ewakyamirwamu. Nga kati oyinza okuba ngenda Masaka n'omanya nti ojja kukyamako ku Equator, ojja kukayo Lukaya, ojja kugooti ebitundu tugenda tukima bwekyo nti ojja kukyamako wano, ojja kukyamako wano, so si kuweta kasiko n'obeera nga wesitaze ensi ate nga gwe olina okubuulirira empisa ennungi. Kati Oweekitiibwa essaza ly'okulemerera erimu esingamu ku bavubuka ate ba kibuga ogenda kubakunga otyanda n'abavubuka empisa ezo okuzibateekamu? Abassebo ne bannyaba empisa zitandikira waka. Omuntu olina okubeera ng'oyiga empisa ennungi. Tujja gezaako nga bwe tusobola okubeera nti nno tukuŋŋaanya abavubuka kuba bava mu bitundu bya Uganda byonna. Uganda yonna yonna ekuŋŋaanira Kyaddondo, Akalamojja basanga Kyaddondo, ab'e basanga Kyaddondo, ab'e Masaka basanga Kyaddondo, ab'e Bulemeezi Kyaddondo, ab'e Fort Kyaddondo. Tujja gezaako okukola kye tusobola okukola tulabe nga tugezaako okubeera nga tubazimbamu empisa empya ezisobola okubeera nga ze bava nazo eri eka nga tebazibabuulidde olwokunywa omukisa kubuulirirwa. Tugezeeko ate eno tugezeeko kye tunaasobola tulabe Mukama Katonda atukwateeko tusobole okukyusa kuba munnaye kakyamamera ebiseera ebisinga tekagoberwa. Ebyobufuzi kale nga bomanyi nti abavubuka biyingidde nnyo nga tebyesobola nakwesobolayo ekyokulabirako era tukyogeddeko nti abavubuka bangi bayingidde ebyobufuzi naye si kituufu. Omuntu yandimaze kukula n'akola ku mirimu oba n'asuubula n'abeera nti amala kusuubulako emyaka n'amanya nti yiza omulimu gw'obusuubuzi awo n'alyoka ayingira ebyobufuzi, oba musawo n'amala okugenda okukolako obwa dokita amala emyaka gye 10-15 n'amala n'agenda mu byobufuzi, oba mulimi n'agenda mu byobulimi n'alima nnyo n'amala okuvaala ebyobulimi n'agenda mu byobufuzi, oba omulimu omulala gwonna oba akawutanti ene oba yinginiya wa masannyalaze oba muzimbi oba mekaniko n'amala okukola ku mirimu egyo okumala emyaka 15-20 n'alukagenda mu byobufuzi. Kubanga abaana abo abasinga bayingidde ebyobufuzi agenda okuva mu byobufuzi bamulonze emirundi 2-3 agenda okuvaayo weewaawo afunayoko ku busente n'agenda okubuzza mu gino emirimu gy'ataakolako busente bwebufa ne buggwawo n'omusanga nga yali memba wa palamenti yali owa kino nga mutuufu takyafaananika olw'okubeera nti baagadde nnyo okuyingira ebyobufuzi amangu so nga omuntu yandimaze kubaako bwaweera nalukayingira ebyobufuzi. N'ekyokulala ogenda mu palamenti ku kiteesiza abantu bw'atalimangako onoyogera otya ku byobulimi, bw'atabeerangako mubusuubuzi onoyogera otya abasuubuzi era n'obateesiza ebirungi. Kiba kyetaaga omuntu ogenda mu palamenti nga okuzeemuko okozeeko ku mirimu gy'onoogera mu palamenti n'otwala experience eyo n'oteesiza eggwanga nga kitwala mu maaso. Tweyazasibwa amannya kozi nze Salomo Maganda Zimatovu Ahmed Kaggo. Tweyazasibwa